Obutambi obw'enjawulo ku mitimbagano buzzenga bulaga obumenyi bw'amateeka obw'enjawulo nga bukolebwa naddala mu bitundu bya Kampala omuli n'abakyala kimpadde abamu okulabwako nga bakalakala n'ebisa omuli n'amajambiya. Mu mbeera eno poliisi ezenga ekola ebikwekweto mu bitundu bya Kampala n'emiriraano okufukuuza amenyi b'amateeka era nga wano abawerera ddala bagombeddwamu obwala. Ebikwekweto bya poliisi bino bitunuulidde nnyo ebitundu by'enzigotta nga wabula abamu ku batuuze mu bitundu bino bavuddeyo nga beemulugunya ku ngeri ebikwekweto bino gye bikolebwamu. Ebikwekweto bakusanga busazi kati babagwe mu kibuga kati abantu talina kyakukola kati bakusangawo nga mutudde. Era kwagamba muri muzi wa misango ogamba muri bayaye mwe mu abantu ekiro antu bamusanga nga atambula ne bamukwata ekikwekweto ngavanga yakola ne bamukwata. Okusinzira ennaku zino waliwo abantu abajja abayitamu ab'ekikwekweto ne bayoola abavubuka abaffe ababa bavuddeyo okukola oluusi bavuddeyo nga obudde bukyali ssaawa 2 ne babayoola ne babatwala tumanyi gye babatwala. Abatuuze mu Katwe esooka n'eyokubiri mu divizoni y'e Makindye bakkiriza nti obumenyi bw'amateeka bungi mu bitundu byabwe kyokka nga beemulugunyiza ku budde poliisi bw'ekolamu ebikwekweto byayo. Baba bakyanoonya ssente kati singa ogamba kale ng'ekiro obudde bugenderedde osegeera singeza kugamba n'essaawa 2 za kiro omuntu oluusi ova ku mulimu ova kukola ne bakukwata mu bintu bitakolaki nyo byotamanyi. Kati wawo n'omuvubuka waffe recently wano yali yakakomawo ava ku mulimu abayaye ne bamukubira wangulu awo nga ali kumpi kutuuka waabwe ne bamukuba bubi nnyo ne bamuyisawo bubi nnyo era badde bamutwala mu ddwaliro wano. Kati so nzadde nsaba bekikwatako aba security mu kitundu kyaffe wano bayongere okuteekawo okwekuuma okw'amaanyi. Ife mu kitundu bayirusi babatumanyi nti ffe tuzalibwa kuno ndi omwana wa gundi akulidde kuno ne kati bajja buzzi ne bayitamu buyisi nga tunakukwata tomumanyi awatwali budde ati bagwa bugwi tebajja gamba nti oba kiki nti watuze mbu wano waliwo babbi mbu batugambyeko ki kiyitamu buyisi. N'abakulembeze mu bitundu bino basabye poliisi okulowooza ku budde bwe bakoleramu ebikwekweto so nga baagala abakulembeze b'ebyalo bakozesebwe. Edda twakozesanga LCs zaffe nga tweyambisa ba chairman tweyambisa ba defense okumanya abantu abatuufu n'abakyamu. So nandisabye nti tebanatuusa muntu ku poliisi oba kumutunya nnyo na kumutulugunya nnyo basooke bayite basecurity b'ekyalo be ba defense baffe basooke bebuuze ku ba chairman kubanga sometimes abantu bano bennyini bagamba chairman wange ye gundi era mmanyi naye ne batawuliriza nebayendinga apu ng'omuntu bamukalakase bamutute paka wa mukomera. Ono era avumidde n'ekikolwa kyagamba eky'okujja ensimbi kubasangibwa nga tebalina misango. Tekyandibadde kituufu singa nga bamaze okukola okunoonyerezebwa na poliisi emaze okunoonyerezebwa okutuufu naye kizuula ng'omuntu otalina musango si kya bugunjufu kumuggyako ssente. Abantu abamu baba n'obulusi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Lecho Kawala mu kwanukula ategeeza nti ebikwekweto byabwe tebisobola kubeerako budde okuva lwekiri nti n'abamenyi b'amateeka tebalina budde bwe bakolerako bikolwa byabwe. Tebiriiko budde kubanga n'obumenyi bw'amateeka tebuliiko budde bukolebwa akaseera konna konna. Ffe we tufunira amawulire oba information nti waliwo obumenyi bw'amateeka mu kifo obwetaagisa ebikwekweto byaffe oba waliwo abaziba emisango betuzze tunoonya okumala ebbanga nga balina bwe balabiddwako oba waliwo tusobola okubajja kaseera konna konna tuba tusobola okukola ebikwekweto. Kuki abantu abamu abakwatibwa okubanga tebabeera na misango. Kawala agamba nti ng'enkola ya poliisi bwe bakwata abantu balina enkola y'okusunsula era abasangibwa nga tebalina misango bateebwa ng'era asabye abalina obujulizi ku basirikale abajjako ensimbi okubatta basobole okwekubira endulu gye bali. Tebalina kusaba ssente era omusirikale akola ekyo abakikolanga ye so si kitongole kya poliisi era nga ffe tuvumirira ebikolwa ebyo ebyokujja abantu okujja ssente mu bantu naye naawe amuwadde ssente naawe era obozza musango omusango guba kutte mwembi nze azitutte naawe ampadde ssente so ebikolwa ebyo tubivumirira naye nga bw'oba olina complaints ku musirikale yenayina obeera osobola
okwekubira enduulu. Kawala ategeezezza nti obumenyi bw'amateeka bukendedde olw'ebikwekweto bino era bw'atyo n'akakasa nti si baakuddiriza. Mwesigwa Simon ne Kimuli Abdallah bakusakidde eggule lino ku lwa KTV Amalindirire.